media yafetu kusensonga obudde bugenda ankubulire teri mu nsi muno muntu ayagala muwemula munsi teri maka gatali munyazaala we temuli maka mutali baana temuli maka gatali mutaata oba maama okitegeera teri ayagala kuwulira bintu bwe bito byakuwemula bengalulo okuba n'endulu tozanyisa omugembo kuli Newton after is a piwa Kalira oluyimba n'olubulira yeetaaga kuba kibooko nja kutwala waali bayina ekintu kye baleese ekisibya olukomera ku music agattako nti tebabiwulira bo bayiseewo ebyabwe nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba noddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bitutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirire otuguze byonna by'okoyinga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale Yiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 955 Nyamusanvu yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, enteza we ziri very comfortable. Ite ku Tamale and Sons. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Tetenkanyiza munango kikitanyize siyo Nayera neganda mutayo sano manyenga chido Tetenkanyiza munango kikitanyize siyo Nayera neganda mutayo sano manyenga chido Kati wezule, ngama wezule Kati wezula lo, omude mugenda Kati wezule, ngama wezule Olindani kubanga bino byasi Urezulana ni kubuza Kuwa garanti otezulo oliva wasi Olimanyadi jaye no nyachi kubanyo Ezula zirina tera tezula kanula Muzukulu wakabajanze nkubuuzaako ku SB Media tugusa ensonga waliwo omuntu ayimba akayimba nekakuleetera okumunoonyaako n'ogamba ffe ng'abasajja basaalongo Yesu twagala nnyo ebintu by'okuwemula kuba kya butonde bwe bagamba naffe twabisanga mu Buganda Saalongo alina okuwemula alina olukusa olw'okuwemula nakuba ffe ebimu batulema tuli basajja balokole nawaliwo omusajja ayimba akayimba n'ogamba akayimba kano nkawuliddeko ku radio bwenti babitaita nenkawulira kamunoonyeeko Wendi naye bamwita Gizlake yayimbye akayimba neŋŋamba ate tuko kamunoonyeeko naffe tusseeko tofaali okupromotinga music abaana baffe bagenda okuwulira tuzadde abaana batandise okukula nina abalongo batandise okwavuza bwamukasa bwange kenyini Saalongo so neŋŋamba kati tupromotinge ku music ono abaana baffe bwanaawulira abaana nga banaawulira omusange ng'akayimba limu kuba luyi naye ogenda n'okyala awantu omwana omuto n'akwaniriza ogenda okubeera mu kisenge bayimba ennyimba n'okukwata ne ku matu n'ogamba bannange anyway
Atutekamu akasente Batabaland Sons bo basangibwawo Natete opposite Shero bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko n'ebipya nga bikyali mu mbeera nnungi. Batuukirire gwayagala okugula naye gwayagala okutundayo ekintu kyo. Batuukirire twine Gizi Lucky. Gizi kivaawa. Gizi kiva mu linnya lyange. Kyokka oluyimba mbadde nga nduwulira naye nga tetolufaanana. Kyova olaba music ngenda kukusaba ne manager otukolere video ebeerewo. Timu ewulidde sewo. Weekwate kati nze mbadde manyi ngenda kusisinkana akavubuka akatono akasibye obulasita bwe buti kuba butera okuvunwa amaloboozi ago. Naye ngenza okujja nawo omusajja alinga akola mu bondi alinga akola mu banka. So obulamu buli butya taata wange? Ati bulungi, obulamu bulungi mpozi bubaamu n'okusomoozebwa ku bitambula naddala mu ggwanga lyaffe naye nga bwose bubi. Tute tukyalo linnya lya Gizi linnya lyo liggwayo litya? Liva mu linnya Gerard Wandisala Gizi ate nga ndi munnamukisa kubanga ekitone kiba kya buli omu. Kituufu. Katonda waba yampa ekitone then nze mba ndowooza ndi wa mukisa. Newe kankusooke nkwebaze lwe lulimba lw'olusoose oba olinayo ennyimba endala? Lwe lusoose. Kansooke nkwaza okuyimba oluyimba olulungi. Mwebale kusinga. Nze ku lwange luno lwe luyimba lwange olw'omwaka guno. Kanekubireko mbuga. Kuba nina abayimbi bange bennina. Boba isijja batwa nenga boba yimbi bange. Nguno omwaka tebanyimbiddeyo nnyimba. Naye mku tunulira bye tuyiseemu omwaka ogwaggwa na guno tugutwaliriza bye tuyiseemu n'ogenda owulira oluyimba nti leka weezuule. N'ogamba ya ekisinga okututawaanya abavubuka n'okutubonyaabonya buteezuula. Okuzuula kintu kikulu nnyo. Okuzuula kintu kikulu. Tubonyeebonye abavubuka bakitaffe babonyeebonye. Ate nno munaola SB tekirina myaka. Kintu kwezuula kyetaagisa buli muntu ng'oli mulamu. Aweezuula. Era teri ayinza kukyusa bulamu bwe n'abuteeka ku ddaala eddala nga teyeezudde. Ekyo tekisoboka. Oba tosobola kubeera muntu yeegombesa balala nga teweekoze eki? Teweezudde. Kigambo kigazi nnyo, kinene. Nga leero nagenda ku bugazi bwa kigambo tusooke tukufuna akapiira k'oluyimba luno. Nze kankoledde tuyimbiremu akayimba kano. Akayimba kae katandika. Kyotetenkanyiza munango kikitanyiza ensiyo naye era nekana mutayosa nomanye nga kino. Otetenkanyiza munango kikitanyiza ensiyo naye era nekana mutayosa nomanye nga kino. Kati weezuule ngamba weezuule kati weezuule alo obudde bugenda. Otetenkanyiza munango kikitanyiza ensiyo naye era negana mutayosa nomanye nga kino. Otetenkanyiza munango kikitanyiza ensiyo naye era negana mutayosa nomanye nga kino. Kati weezuule ngamba weezuule kati weezuule alo obudde bugenda. Kati weezuule ngamba weezuule kati weezuule alo obudde bugenda. Olindani kubanga bino byasi. Akayimba kalungi ku YouTube kwekali osobola okukanoonyaako osootekamu weezuule Gizi Lucky. Osobola okukawulirizaako nga bwe tukawuliriza mu background. Kayimba kalungi nnyo naye ekigambo okwezuula kinene. Tutatera ku kigambo okwezuula kinene. Wogenda mu church bagamba weezuule. Wogenda eri ewa mama waffe mama Fiina agamba weezuule. Andi wogenda mirimu kuba ninako boss wange yalina omulimu gwe yali akola, yali musajja musiraamu
nga yalina music system nga tupangisa emikolo nga tukubidde ebido okumala emyaka ngeja naye nga n'omubuuza okozeemu ki ng'ayanjaga ngalo nakera olwo omulundi gumu budi nalabitona nakola ebbaala singa musiraamu nakola akasente awo nakola akasente nasobola poloti nga 2 awo nazimba watu abo ng'omwaka gumu nga musebo musajja mugagga besera eyo amabala go gabiriranga ag'amaanyi amabala galinga mu ssente naye bwe nasooka okulako ekigambo kwezuula yagamba nze neezuula yes nga tanywa mwenge naye nga bizinesi amanya nti bizinesi yebbala mwe muli ssente oba kati ndudde omuwuliza yali yafuluma mu kaawo naye bwe nasooka okukola ekigambo nti yeezuula kati nze yangambako nange neezuule ne nali nkyali fala olwo nvudde mu kyalo kuva mu kyalo awo nzize muguzeeko laputopu aginguziza emitwalo aga musasuddeko 10 naye musasula leero nagimpangira ngikozesa ne bagibba enkeera anengana nogisasula kati okwezuula okijjukidde kati nti bakikugambako akiŋŋamba nekyamukisa mulungi wezuula wezuula singa tewezuula singa sigwe SB4 kati olindani kubanga bino byasi ubyezula nani Shegera. So, tune meaning y'oluyimba luno kuba ennyimba right now eziriko zirina meaning si mu bubi sijja kumenya mikwano gyange abayimba ennyimba ziriko awo no SB4 wenjagala tukwatire eddala nze dda nakula gye nakulira ewaffe baŋŋamba nti abayimbi baki basomesa nti baba basomesa by then ali sinafuuka muyimbi ninga waga abayimbi baba basomesa era eggwanga limu nengenda nempuliriza music w'ennaku zino kati temuli nnoni tusomesa ki oba basomesa ki basomesa ki kasooke kutumira ku muyimbi ono kati ninnyo waliwo omuyimbi mwana wa buwala ayimbi akayimba kakayimba nno kalungi nako kayimba kabadde wakategedde kayimba ako akwata akasimu nkubiro zambe muyita akubeddulamu faasi alenza 50 bali ku muwalo so nkama nansonyiwa ya music gwe tulimu ennaku zino omulala sijja muyimba oyinza olimba lwa mukwano gwo namuzala ku papazi nagano okubuuza nowakabadde oli Ssaalongo so oyimba mulego oyinza okkirizibwa ati mina kuliripaza yina akayimba kwayita enkudi yebale nnyo okamanya akayimba ako nkawulira tunayo nenkudi festival sebo ayana Uganda enyuma so tudde ku mulamwa gw'oluyimba luno abadde okyatunnyonnyola abayimbi basomesa kituufu abayimbi basomesa naye tugambe nti obusomesa babuvaako abamu kuba toyinza kuŋŋamba nti ekintu kuba kusomesa ate nno nze nkitwala nti kuba nakuvoola abawagizi bo kubanga abantu ebiseera bino byetulimu buli omu yamanyi kyasulako mu nnyumba ye Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel, at a go from our website www.ziwa-sons.com.
www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kati kitegeeza oli akwata omutwalo gwe oba ebiriye najja kumegulirako najja kuwagira omuntu oyo oba weetaaga omusiima ennyo nesisuubira nti okumuwemula oba omusiimi oba abagizi be baagala obbawemula. Kankubuuze ogambye olina abayimbi bowagira olina omuyimbi gwe wali osabyeyo titaata nyimbirayo akampemula nze Saalongo nali ngenda kwalula abaana naye nempandiika lesiti y'abayimbi abalina okujja naye naba nga bagenda fikira abalala banyiige nembireka nga bangi kati wandisabyeyo abayimbi olwagamba naye kati nga nze Saalongo munkubireyo akange anyway naye olowooza ki ekireeta ekyo kuba right now trend eriko trend eriko zeze ennyimba eziriko ekireeta ekyo abayimbi nabo bantu abantu abamu kiva oba ku ssuubi omuntu essuubi limuggwako ebyokuyimba we bisikatira ne bigaanamu katini aye y'amagezi n'apalapalanya kyonna ekimuyisaawo zijukiza liri pazo oyo ali ku interview ki nebamugamba lwaki temuyimbayo okunyimba zirimu amakulu asajja yaddamu ogijjukira ega babiwulira ekyo kikyenga ye ebintu babiwulira kankubuulire teri mu nsi muno muntu ayagala muwemula mu nsi teri maka gatali munyazaala we temuli maka mutali baana temuli maka gatali mutaata oba maama okitegeera teri ayagala kuwulira bintu bwe bito byakuwemula olaba nawe muba ku kyalo nga waliwo ebivubuka ebitambula biwemula tebisobola genda bityo era babikwata ne babikuŋŋaanya ne babiyisaako kiba okumulekerawo okuwemula ki abantu naye gwe omuyimbi omulamba asaavinga eggwanga eddamba oba oliawo n'okusomoka eggwanga lyaffe naye n'oyimba ebintu ebifaanana bwe bityo toba nti kiswaza ati omusajja yagamba tebabiwulira ebyamagezi babiwulira lwaki tebabiwulira kati kale kiri bwe kiti nze nayimbe weezuule osegeera banaaluwulira of course kati nkubuulira okumanya babiwulira njagala ombuulire omwaka guno tubadde ne konsati nyingi mulimu abasajja n'abakazi abategese ebivulu nga talina na luyimba luliko nga bano abawemula we baliko kati naye ngaekivulu bakuba kya mitwalo 11 emmeeza ziri mu bukadde abawemula balina bukonsati bakutira mutwalo gutya gumu naye nagwo bagwogerera ebigambo kati mbuuzi owamanyi yaliwaawo omuntu wajjira ajje awulirize kyemugamba ekyaggwako edda akisasulira obuwanana bw'essente gwe kiki ekiriko bakigule rayisi tulinayoajaluna enaku z'omwezi 9 kati njagala ombuulire aji luyimba kirwalina oluliko kati kale abaana lwe bazina kati talinaawo naye ali ku music oli kati bajja kuwagira aji yazimba ekitiibwa kye yazimba erinnya lye erinnya eyo talizimbye mu bikonde naye kubaweereza bulungi kyekibaleeta okitegeera ne bajjeera ne bagula ali ku ate era tebo bawadde press conference tebo baziguze tikiti baziguze ate bagenda kujjula tokiraba sajja sokola kuba ekifutooke kifansalira nakuba tiketi tubazigula wezikulaba narugula nayimba kanyampisa nayimba dadi nayimba akasaale nowuliranga enyimba mpitirivu naye nze kino mbabuulira tugenda bajjamu empewo abawemula nkiddamu tugenda kubajjamu empewo kati ate bino bintu tubijjemu omuzannyo n'okusaaga lino ggwanga lyaffe mugenda kyokola batya endongo egenda kwogera ndongo ku ndongo endongo egenda kola ki kwogera
bino byasi ulyezula naniku tebabiwulira ananga bayimba bebabiwulira bayimba gwavita naye ekivulu naye bagiyita batya embaga ya Isima n'Amina tulinayo ekivulu kyemu October ziti nate nomulaba nze muganda wange oyo nali mwagala nnyo mwagala era yankubirako akayimba wina wina emabega eyo nga bunyumira ate temubiwulira yensonga lwaki baakyusa ate nga sike kamuleeta Gravity wina obwo buyimba si bwe bumu yajja n'oluyimba lwa Walumbe Zaya anti najja n'ennyimba ezo bwe zityo ate naye yatandika dda yali yayimba dda anokola nokolabo ne King Saha alina biliyoni waliwo yafumbiza ennyimba nga Didi ye producer we yali yayimba dda waliwo biliyoniya yayimbako awo najja naye yagala okala nga tebabiwulira nakyo era naawe bw'omwaka okujja ojjako mpitira kukolako interview gwekozeeyo akayimba bakayisa ekijanja kayirabayo SB4 ekyo kikafuuwe omanyi lwaki singa mbadde nnoonya linnya mu bulungi ne mu bubi kwabo teri ayina mutwe gusobola kunsinga ye yabiwabuwemu singa tukubyemu singa nabakubyemu dda nekituufu nze gye nakulira ng'okuyisa ekigambo ekinene mu kamwa kizira n'okutta kitta kati ekituufu waliwo ebintu bye sisobola kukola oba ebigambo bye sisobola yisa mu kamwa abantu abamu bajja obuseegu bwabwe gye bakulira bajja babuleeta ate muki mu society mwe tukulira si kirungi tegeera si kirungi anyway ku SB4 Media tugusa ensonga tuli ne Gizi Lucky tulina akayimba kapya kayimba kaluba kayita weezuule kayimba kayita weezuule nze lwaki nakunoonyezaawo mulimu ennyimba mulimu mulamu bintu byetutambulira bye tuyitamu naye ng'obola weetaaga kigambo kimu kyokka manyi sometimes ekitutwala mu kyalo okulaba ku bakadde baffe sigamba nti nno Kampala eba etulemye sigamba nti nno twagalayo nnyo nnyo mu kyalo naye otulako ne mukadde oba jjajjaawo oba kitaawo naggambayo ekigambo n'ojja Kampala nekikuvugamu ng'omwezi oba emyezi ebiri so tuba nga tuli wano bavubuka bannange batetenkanyizza obulamu buganyi tutetenkanyizza obulamu buganyi mwana naleeta akayimba nti weezuule nomugamba jangu tula ku SB4 Media tukongereyo oba oli awo n'omuntu ali eyo oba omuvubuka ali eyo oba omukadde oba omwana omuto wanaakawulira kanaakuleetamu enkyukakyuka mu bulamu bwe tukoze emirimu nga tetwezudde emirimu ne gigaana tufunye abakyala nga tetwezudde nalebe muganda wange simanyi bifa mu bulamu manyi waliwo ebintu byesala nnyo ku luyingiriza enamukwano muganda wange bamuyita Bruno Betty koleyo okubukedde birthday ye balaze nti omukyala si musanyufu naye simanyi oba obuzibu bwabadde ku musajja oba ku mukyala bangi bavudde ne banenya omukyala takwagala omukyala asobola okuba nga mwagala naye oba oliawo nga Bruno tenaba teyeezuula nti manyi bangi osobola okuwasana nga tonaba kwezuula nawasa omukazi owakabina nga gwe testiyo eri mukazi bamuserebende kwe bayita okwezuula nti omuvubuka nga tonaba kuwasa sooka otabaale weezuule omanye nti nze yono okkiriza nti yoyo nti ye kya kankuwase kati simanyi oba obuzibu bwa muganda wange Bruno oba omuzibu bwa mukyala naye nga bajja kwetereza kuba ebyobufumbo bwabo ebitu waliwo gwokkiriza n'ogamba nti kiganye liggwa either ne mwawukana oba ne mwezuula ne musigala so okwezuula kwa bika bingi gwe mu luyimba muno wabadde otegeeza kwezuula ki okwezuula kwentegeeza mu buli kikula kya muntu mu buli kika kya mulimo buli kika kya mpisa buli kika kya ntegeera ya muntu buli muntu agwanidde okwezuula mu buli kimu ky'olimu okwezuula kikuyamba nti okukola kyolaba ozuule mangu oba otegeere mangu ekitali kituufu odde mangu ku kiki ku kituufu nga tonnayonoona kubanga gwe tonnakola
tunayonooneka mubuli oba mu bufumbo oba mirimo gye tukola oba mu kusoma kitegeera kati waliwo kati nga ffe ng'abayimbi abo basana kwezuula kwezuula olowooze nti ne kati kino kyenyimba okenze kisobola okungattako nfuna sente ne bo benyimbira kibagaseeko ki kati naye ayinza okugamba nti nga sinaba kwezuula nayimbanga nnyo eri nyimba nyimba eza message kati nga liri pazo muganda wange yimba okusoma okwanne message okusoma ebigezo nayimba gendo ogule mmotoka nyimba nga zonna za makulu nendoza naye ne yezuula nagamba nina kugweno mu nkudi emundu evuge nakube mundu evuge anti si buli kwezuula nti kuba kutuufu ate si kirungi kwezuula mu bubi kati gwe weezudde naate eyo ndowooza yaabwe saana kigendamu nnyo ndowooza yaabwe nti bino tebikyatunda kyogamba njagala ombuulire kati abayimbi be tutwala nga abawemula bali bameka mu industry eno sijja bamenya golooza balinga bameka mu namba yaabwe abayimbi banyiiga mangu abayimbi abayimba banjiko kuba kati ye trend eriko bakuba ate n'ekirala kyenanoonyerezaako okimanyi nti tekukyali kuwemula wabula efuuse sitayiro ati ye trend ng'oliwo n'agamba nti agundi oyo muneeye waluga fro oli akuba bandi we nayimba kadongo kamu kati naye yafuuse ki sitayiro kyova olaba ffe tuvuddeyo tugirwanyise mu bwangu so Gizlake muvuddeyo mulwanise sitayiro eyo ey'okuwemula okyalina oluyimba lumu bali abasajja buli mwezi bafulumya oluyimba ojja kwesanga ekiramu jagiyita ku buganda wange liripazo ojja kwesanga nga alina enkudi enkyaleete oluyimba kyawo anti aleeteyawo oluyimba olulala ekirungi kisigala kiki kirungi ate kirungi abakigula sitebaba bakwogerera oba kunoonya nnyo ajja nga kyazogula kikola ki akimanyi osobola okuba ennyimba zo ezifaanana bwe zityo 20 n'enkuba olu nga lugatta ennyimba zo zonna kitegeera kubanga kino kirungi si kyakwogerera kitegeera ebyo byakunnyonnyola nnyo kitegeera ekirungi kisigala kirungi nadda ate naffe ennyimba tuzirina bukado naye ennyimba nga mmeka mukabada sibala mpitirivu era ntwala omukisa guno okutegeeza buli omu ali eyo buli muntu yenna awulira nga kituufu ekintu kuwemula okikooye mu industry eyo eye Uganda wano nsaba support yo mu ngeri yonna yosobodde bano mbasobola obeesobolera kati okumanya banafu nnyo mbasobola ndi mwana ogwo kyokka tekisinga okunneewuunyisa ennyimba nga zino abakola zi challenge ku TikTok tebazikolamu oyo mulaba oyo akola challenge zakuwemula nga enkudi yakafuna yasooka okukuba nakola challenge y'enkudi nakola challenge y'obutiiti simanyanga ajja kindaga obutiiti naye agenda kwezuula kamada nkwaza challenge ya wezuule SB4 kyensinga okumanya ku bannayuganda bakujjukiza bakujjukiza kati muganda wange oyo omulaba gwogamba tusuubira nti ye kirungi takyagala era naye kati omugambyeko bibi era omugambye kasese naye akimanyi nti ebintu bisesa biri fane waliwo omuyimbi Salongo Sirajo bamumanyi yalina ekivulu n'ensindika y'omuvubuko yagenda akola yagaana ate lwaki yagaana tabakali amakulu kyolaba eggwanga liwabye tulina oddikyusa liddeko ki Salongo Sirajo munoonyeza akyambuze naye Salongo Sirajo ayagala nnyo okujja ku kivulu kyolaba kubanga nze sayinamu akaseera ate nga tebampadde tigudi kade ejja ku kivulu n'ensindika kamada gyakole yagaana eza mukivulu waliyo ekya Salongo namuwagire bangamba nti jamu yakwata okuva
jinja awagana buganda jinja ndio nani ekwatirira mbo cricket over lugogo najijamu ye yamugana okuja mbo era agalo kujandi tenkanyisa natu mbo lugogo najifula akagogo waliyo naliyo ye yagutu kuba omuziki ne tugwayo twagenda tetwabanja lwakuba ebyo bireetera kati abavubuka abali eyo ne bagamba manyi nze kampe mule bangamba nti cricket over n'obusubi bwakala tebunaddamu kumera cricket bangamba nti obusubi bwakala nakaite oyinza kugamba kala ate mulinde ku kiddako Salongo aleeta nena tuyiwa waliwo oluyimba olupya Salongo ogamba nze mbayiwomu ekivulu muganda wange olaba ekivulu ekyange kyo kijja mu bwangu ddala tukirinde mu bwangu ddala kubanga olaba nawe mula abantu akola naye olwo nawe mula abantu osinga n'okutumalamu amaanyi mwe temagala kukola bivu wakati singa tukutigako ekivulu kyaweezuule tumanya nti tutaddewa Freedom City ngani goteeka ku Freedom City tuteekewa tulina teeka cricket over mu bifo ebinene golowooza abantu bameka abeezuula bo bayitirivu bantu bameka abeetaaga okwezuula naye kali nga tuna kulowooza ku kyakivulu tulowooza okuposhinga oluyimba luno lwotuuseeyo lutya kozi radio tutuuseeyo balize kuba radio nyimba zonna gyeziri luzanya bulungi nnyo ku YouTube gyeruli buli woogenda zonna kuba ennyimba zino zemulowooza nti ziwemula zibuutikidde zino ennungi manyi lwaki zibuutikidde abaziyimba bazoogerera osegeera bazoogerera era oluziyimba azirako ekigambo ne bitambula ate munnange kati kyekiri kye bagamba nti nno tebakyabiwulira eyo koodi yaabwe bo bagireetanga bo okudibya bino babiwulira osegeera ne balowoozesa abantu nti munnaye bino tebakyabiwulira katuwulire bino kaŋŋende abangi gye bakoze eki gye bagenze balowoozesa wano nti abangi bonna bali eno siganye bayinza okuba n'abawagizi baabwe nabo abakkiririza mu byabwe naye ekinnuma kukitwalira mu ggwanga lyonna nti bonna abantu bawulira biriwa biri ekyo kikyamu tekiriyo ate era nga n'abawagizi era abawagira ennyimba ezifaanana bwe zityo balina okukitegeera kintu kitya kimu nti kuba kyemmanyi basinga bavubuka teri muntu naddala ng'oli muvubuka ate gwe oba wetaaga okuyamba ennyo otya wowuliriza ebyekisiru n'okyawa ebyamagezi kati obulamu bwo bugenda kukyuka butya bagamba ne mugezi nga muki nga mubuulirire kati wa toyagadde ennyimba zikubuulirira ogenda fuuka otya omugezi so KCB Family tugusa ensonga nga tuwumbawumba omuntu ali tuddemu waliwo kapati akasinza okunnyumira ya vasi yakubiri awo egenda etya lwonna lunyuma gwe ke kasinza okunyumira oluyimba lwonna lunyuma lulimu amakulu andi omuvubuka ali eyo munauganda aliyo lino dduulira oluyimba luno naye nze mulimu akasinza okunkwatako lwanasokola otukubemu lwonna ndubakubemu tutetenkanyiza munango kikitanyiza ensiyo naye era negana mutayosa nomanye nga kino kati wezuule ngamba wezuule kati wezuule yalo obudde bugenda olindani kubanga bino byansi olyezuula nani kubuuza kuwa garanti wotezuula oliba wansi olimanya ddi tyayenonya kikuba nnyo eyezuula zilina tera tezuula kanula
batunuza dolera ng'oluusi byatunula mebele zetonjajinga wetwenoonya dda kyeba nkikubanga teno ne mumpita omulogo kubanga bino byansi ulyezulana nikubuuza kuwa garanti otezula oliba wansi olimanya ddi tyayenoonya kikuba nnyo eyezula zirina tera tezula kanula batunuza dolera ng'oluusi byatunula mbebele zetonjajinga fetwenoonya dda kyeba nkikubanga tene mumpita omulogo kati wezule ya kapati ako nze tonjajinga amanyi bannayuganda balina mentality wova ku level gy'obaddeko n'ogenda ku level endala nga maze okwezuula batandika oyo mulogo oyo illuminati oyo mubbi bwekiri bali kuyiseko omubbi babituyita nogenda mu kyalo ewammwe bwebasoma nabo nga bali ku kyalo bazaala dda bali okwo oyo mwana waawo bali mu kibuga babba olowooza bakola babbi abo kugambye era mu luyimba nkugambye ne mumpita omuki omulogo kitegeeza omuntu yenna wanakyusiza obulamu ayezudde akyusa obulamu bwe babaako kye bakuteekako kyonna neggwe tofaayo ekikulu oba weezudde wabula n'oyo akikulowooleza jasi weezuula ofaanana ani ofaanana ono teri baddogo anyway olina management siina management okikwasaganya ta music omusobola obwomu management okikwasaganya neteekamu then nebanyambako family yange bwe tutyo family yomuzeeyi wo bonna tiimu yonna nze tata gyali gyali yabeerawo abeera Kyankwanzi tumutumireko tumiddeko taata wange omanyi abavubuka waliwo ebintu byetwerabira naye bazadde abo kekalandira ne maama gyali maama naawe nkutumiddeko webale kunkuza bulungi nale Kyankwanzi nonkubira ebintu by'okuwemula yakubamu singa teyakubamu kati singa otuwaziri embi ewaffe n'oyise buyisa kusooza busooza munno ku ntandaalo waliwo namukwanoko nga muyimba izepi yalina ennyimba nga izepi izepi ye munnayuganda abamu buvubuka ye mukwano gwaffe twali tubaddeko naye nga kasitowa nti nudu yagundi yafulumye okuyako ku izepi tomubuuza nti ogirina nga bagimpeereze ngaoyo yazimusaba nga yesho wadula banazo ye muvubuka yalina ennyimba nga alina omuggo kabada nimbye alina omuggo alina ani yansookayo Anai kati yaddawa izepi semanyi kabadayo yamanyi gyali era ojja munoonya onaawe omwetaaga agira abeerayo kanoonye ku gizirake kasoke izepi muleke naye nga mutumiddeko yonna yonna gy'oli kodanga ku mini price eyo alinayo edduuka atunda obugoye bw'abakyalo obulungi nga oyingira boti mini price opposite mukwano awo wakolerawo naye bamumanyi mu mini price anti sereb bamwinako likodi nti izepi naye basikyususiza sereb mbu izepi n'abeera Entebbe izepi mbu n'abeera Entebbe nga waliwo ku mini price omukyala nga atudde bwati nsabiki wabweru n'omukola izepi wangi waliwo wano omukyala atudde bubi abuuza aliwa n'omubuuza oliwa nti ndi Entebbe nga kanfune ka booda asobola kunyaba alinya booda okuva Entebbe nga akyaliwo nasubiddwa
Alaika yayina kyafuna mu nsonga yeera. Nange. Ogenda kukyaya n'emikwano. Bintu byakwezuula nedda. Ogenda kukyaya emikwano. Kuba kyaliwa. Kati sizoni yakwezuula SB4. Yeah. So mukadde mama yakubangamu. Wekigaanamu nga kigendewo omukulu. N'owulira. Maama nyapu. Kati mune kyovola waliwo ebintu byesobola kukola okamanya tugaagala. Sente tuzaagala naye. Oluyimba n'otuka okuddako ewaka mu bakadde ne bakubuuza ndi muyimbi tuteereko kayimbako olweka mulinayo omukolo. Muganda wange nosooka weekwekawo graduation ya mutoowo. Ababiyimba beekaza ye abiyimba ne babikuba ng'atudde awo. Nayo nedda tekisoboka. Kyogamba abimba tebalina baana. Tekisoboka. Tebalina baana. Yekwataga bakolo eddoboozi effuzi ejjayiye. Tebalina bamaama. Kati nkubamu akafaananyi sister wo graduation. Mu lujja buno tulinamu omuyimbi Gizirake gwe mumanyi emanyi amatuufu kozi gwani? Nze Lugwa Frank. Lugwa Frank nno yakyusa n'erinnya kati ye Gizirake ayimba musajja muyimbi. Ajja tuweeyo obuyimba bubiri nga otutegeka okusala keeki. Ng'olwo wayimba ziri eza P omuggo. Ego situka. Bugenda todo oluyimba. Gwe guno gwe nkubisa maamawo, gwe guno gwakuba jjajjawo, gwe guno omuggembuukuli, gwe guno gukabya n'abato, bw'engalula okuba n'enduulu, tozannyisa omuggembuukuli. New tune after is a P wagwan, don't know. Kalira oluyimba n'olubulira yeetaaga okuba kibooko ojja kutwala waali olwoluwedde akuzizza kani ansookayo n'afunyirayo enkogo ate olinayi byebiriko mbu naye alika agoberera bakulu banne bayimbe byebiriko naye nga bannayuganda nze mpangalira nnyo mu bantu mwana omuntu wakola ku linnya aba tawangalira nnyo mu bantu beno bayimbira abawagizi naye abantu banyiivu SB4. Banyiivu wala bakomedian tebakyawemula bwekimanyi ekyo abaana abaali bawemula bakomedians ne bano kigenda kuggwa sijjukira edda nga bogenda mu comedy naye kati oba twebaze Alex Mwanga era abaagala obiwulira mubiwulira akaseera akasembayo. Okay, twagala kukwerekereza omuntu akunoonya akufuna atya? Omuntu anjagala akwagala twasobola okugamba nti musajja yawambye anyimbidde akayimba kanyumidde kamuyiteko ku mukolo gwange anyimbireko. Omuntu anjagala era asobola okunnoonyezaako n'omuntu usaako SB4 nga wondabye onnoonyeza n'onfuna naye tasobola kumbula. Tusobola enamba y'essimu eyange TikTok okozesa mannya ki? Gizirake wendi kale oba asobola okunnoonyaako handles zange zonna asobola okunfuna TikTok, Facebook, YouTube, Instagram byonna wendi ku X Opera byonna wendi. Anyway toyanziza okukiza ne tukukyazaako nange neyanzambye okunnoonyaako. Nina omuyimbi omu gwe nanoonyako okukyaza munaye n'agaana naŋŋamba mwe abavubuka mutukyaza ne mumala ne mukyaza ate bali abawemula ne tuba nga twonoonya ekitiibwa kyaffe kitegeera naye ensonga yali nkolera saamunyiigira naate si kituufu ekyo kubanga woolekera bano abawemuza omuzindaalo bokka gwe nsitewuliriza sayidi yo oba omuwadde omukisa ayiseewo ebibyo yekka abitunde nga bw'ayagala kuba munnange kati oba onadifendinga otya ebibyo ggwe mwamwonoona music mwamwonoona muleeta bawemula ffe temukyatulabawo agamba muzeeyi nkubuulire nawe muteekweka kuba nawe singa nkunoonyeza neweekweka naligambye owaayi nze sisobola kwekweka kubanga nange kigenda mu maaso tekinsanyusa si kirungi
Okay, toyanze okukira tukukyazaako. Lwakuba ate kale n'ekirala ekisinga oluma. Bano abayimbi abawemula tetujja kukikweka. Bawemula. Bayina ekintu kye baleese ekisibya olukomera ku music agattako. Nti tebabiwulira. Bo bayiseewo ebyabwe. Bikole ki? Temuziwulira. Baagala nkude. Naye ng'ate abantu bambi zino ennyimba ze baagala. Ze baagala. Fakati fe kitugenda okusaba. Atisiko myezi ng'ebiri esatu ngozaawo akayimba. Kuba katulaba abatuyimbiranga ennyimba Ajaluna alwawo okuleeta Papa Misachi alwawo okuleeta newesanga Geoffrey Lutaya papa yagenda mu byabufuzi naye ali eyo kwegamba newesanga nga music ono agenda awambira ddala. Omanyi lwaki bambi bakulu bafaabo sibanenya bo bakola ogwabwe. Bakola ogwabwe mu tayimu yaabwe ate amanya gaabwe bagazimbye mu bulungi si mu bubi ate ng'omulembe gwaffe kati bwe tukola kati ffe bennyini ab'omulembe guno ffe balina naffe okukola ekitusuubirwamu ffe balina okwerwanako kitegeera ffe balina okwerwanako naffe tukole ki tulage ensi ti naffe weetuli kinalabika kitya omulembe gwaffe gwe bagwogerako mu byalo ebyokuwemula ebyereere tegwalina makulu. Anyway gwe alina amatu owulira interview no gisharinge tuke ku buli muntu ali nakame tukasharinge kenda ku YouTube okanonyeka akayimba ako abali ku TikTok akayimba kano tukakole mu challenge ate school tulwane enyimba ngazo tuziwa obudde tulime nazile nyimba tuzaagala tuzibago naye neno tulime kusuulirirayo nyimba ngazo zigenda okutugattako gemazima olizo oluyimba nga luno newezuula omanya nti bulijjo neebase tuzuukuke bavuka abasinga obungi ennaku zino kusaba bakufudde bizinensi newesanga ng'omuntu agenda kujja kusabe olemererwa okumuwa adde ku TikTok akuvume nina omuvubuka ennaku zino anvuma lwaki mbunagana okumuyamba naye obuyambi tebuba bwa bukake munnange yo oli ajjegawa olina okunyamba olina okutwala mu mafeera nanyamba lwaki tonyamba ngamba nno nga nsobola okugenda ku poliisi nemuwawaabira kubanga avuma n'okuvuma newebuza naye bagamba nja muwawaabira bamukwate ate okisa kikwate so omuleka awo neyeyambula manyi okweyambula kwa bika bingi kituufu neyeyambula ate oyomba n'atakuddamu owunzika otya ng'okipoye ng'omuvuddeko naye nga bavuka bambi twezuule n'abayimbi nabo bagambe n'abayimbi twezuule anyway Quest Before Media tugusa ensonga program eno wagiddwa bannaffe abaziwa and sons bo basangibwawo ku Mukwana Arcade bakuletera kalonda yenna owa beddings balina tawero eziri ku mulembe amasuuka blankets duvet covers bitiba bwansi pillow cases byonna babirina ate nga akabeyi kasamusamu bakola ne delivery paka ewuwo ewaka omone bannaffe abatamale and sons bo basangibwa natete opposite Shero bagula n'okutunda ebintu ebikoze kubanga bikyali mu mbeera nungi n'ebipya babirina gwanonya ekipya n'ekikadde gendayo wali ku Tamale and Sons gwayagala okutunda ekintu kyo oba ayagala okukola top up oba okukyusaamu osobola okugendayo oyinza oba ng'olina mu nnyumba zikaddiye tezinnakadde naye nga zikwata bulungi naye ng'ozikooye ebintu tubakowa ebintu byabwe okitwalayo n'oyongeramu n'otopingako ne bakuwaata ekisinga so kuba n'ekitanda kyo naye ng'okikooye n'ogamba kino kisuzeeko nnyo kitwaliyo oyongereko akasente bakuwe ate ekirungi kyusakyusa mu ndabika naye gwe waka obadde n'entebe okuva ng'omwana yavula omwana afumbiddwa okyaye n'entebe ezo tukyusekyuse ku bintu amaka nago ganyume ze muzukulu wa Kabajja Quest Before Media tugusa ensonga tubadde ne Gizi Lucky bere bulungi mwera kubanga bino byasi ulezuulana nikubuuza kuwa garanti otezuula oliba wasi
kifuba nnyo eyezuula zirina tera tezuula kanula batunuza ddolera ng'olubuusi byatunula mbebele zetunjajinga tetwenoonya dda tebankikubanga tene mumpito mulogo Wandibadde wezuula n'ova mbigambo ensene gwana bwongo